Amawulire amalungi okuva ku side y'omukulu amanyiddwa nga Simple K. Yes, ono yateereddwa okuva mu kkomera gye yali yasindikibwa era nga yali yasindikibwa okumalayo emyaka 5 oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeezebwa nga nti omwana w'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulfiga omuto gwe bayita Yoweri Museveni byonna twala tugende paalo oyo nti mwana we naye nga nkwalirizako ku page danyisa omulungi omwagala kumide komenti ne kubasako gina gyetussako engalo gyesinzira okuba ate okakalabya kansubire nti oli abizaade sana wabulaga ate wentukidde entalo nyingi ezibadde wesibadde naye nga olutalo oliko essaawa eno si lwala lwa Bad Black n'omukyala n'omwami bagumisiriza yasa ngamba hajati kuluthum wamu n'omwami amanyiddwa nga Engineer Akram wenjogera essaawa eno omukulu oyo yagenze dda ku CPS era nga yatuteyo dda ensonga ze awawabira omukyala amanyiddwa nga Bad Black kubanga ate amuvoola amutyobola amalako eddembe ly'obuntu okitegera olutalo we lwavudde wa kwe kubanga munange akatambi katandikaawo mpolampola ng'omukulu alina omukolo gwaliko ogulinga ogw'okukyala nga kiraga nti alina omukyala omulala gwakola ki gwagenda maaso kubanga ate akwasaganya emikolo eruyeyo we yavaawo ate n'akola akatambi ng'akaaba ng'alaga nti yeetondera hajati kuluthum ekintu ekyabirako ba media in-laws bangi okubanga ate banyiga nga bagamba nti oyinza otya munange okumuzaako bingi ebyayogerwa awo nno omukulu oyo kwe kuvaayo n'addukira ku mpewo eza TV n'abaako ate byeyagera mu maaso okubanga ayogerayo mu ngeri y'okubanga munange annyonnyola ku ki ekyali kigenda mu maaso awo Bad Black we yasimbulira n'aba nga ate aleeta endowooza era ng'endowooza ya Bad Black yali bweti through her Facebook page omukyala Bad Black yawandika n'agamba nti my opinion that is small understandings doesn't make you to appear on all TV interviews unless you dance. You can solve the matter out of cameras. Not everything public. Bamanye ate Akram reasoning capacity ya P7 drop out cause Nzendi wa senior 2. Relationship is not a public toilet. Muli bantu bakulu. That's what she wrote on her page ya Facebook. Na yenga chino Akram techamleka chechimu monange yavayo bwatyo nabangate ajja okwanukula omukyala Bad Black eranga mbigambo bya yagamba nti obadde oyagala nsirike ng'eyo doleyo ey'ebyayi gy'olina mu nnyumba aha gwe mugambe tayogeranga ene wange nzaafuga kimanye eyawangula si yafuga n'ayongerako wansi awo n'agamba nti ekirala next time Bad Black nga weeyingiza mu nsonga zange nnyabo ow'emyera osookanga kumazaawo negitavunda awo nno olutalo sematalo bwe luti bwe lwatandikiriza mpola Bad Black n'avaayo n'atabuka oluvannyuma lw'okuwulira nga Akram ayingizaamu omukulu amanyiddwa nga Asha bwe yamuyita ddole ey'ebyaye era nga Bad Black yatabukira ddala oba yatabukidde ddala ng'agamba nti ye omwami owuwe tamusabangako nti ayagala okubeera ku TV emyaka 5 gy'amaze naye muntu ali peaceful muntu omukkakkamu muntu omusirise tayagala bintu bya ntalo amuyingiza atya mu ebyo yandibadde ateekamu ye Bad Black yeka n'atateekamu ki mwami we era bw'atyo yalayidde n'amugamba nti munange ngenda kubanga ate nkudifendinga wano ku social media ngenda kuyirawo omubiri naye nga ate ne kuluthum naye teyasirise oluvannyuma lwa Bad Black okubanga ate agenda maaso okukyojja Akram byonna ngenda kubanga ate mbikuzingira mbikutuseeko Akram bw'ayogera kuluthum bw'ayogera ne Bad Black bw'ayogera otunda mana naye kuno ogenda kitundira wa ogenda gitundira wa nga watankudde gy'oli nnyo omanyiyo ng'olabye okukoma okufuna essanyu nkusekerede aya omusege olaba ebyo mubeeramu ebyekisiro ne mubeera eyo ne musinika biti byebyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukyala Bad Black message yentuuseko bulungi naye kingenda okugamba nti sigenda kwanukula kigambo kyange n'ekimu kubanga nze ndi pro ladies so akukakanya
nze mchala munange niwe bakoze ensobi efaanana etya I'll defend you nkuze kubali nkugambe manyi awakozemu ensobi nekye nkugamba nti nkuwoninga ogusembayo nkusonyiye omulundi guno nekoddamu okuyisa erinnya lyange mukamwa mpozzi nga tuli mu Uganda ngenda kunoonya and you'll face courts of law oyogere olete evidence ya buli kintu kyoyogedde teri muntu yenna akkirizibwa kuyisamu mwami wange maaso in the disguise nti you're fighting for me mwami wange wabanga akedde nkyanawa so he has a right because he's a Muslim wemba sivudde complain wemba nga nze mukyala we si complain nze then who are you he has a right okubeera ku TikTok and having a fun like any other person kasaba nga tena gwa hatins netojja kuva eri ovuma omuntu kuba gwe togambwako yes yakuzeemu nja kumunenya nti yakoze by'okuddamu kubanga of course oli mukyala munnange nina okudefending but you have no right kunvuma era gwe guba gusembayo nja kukwata nkutwale mu mateeka. Are we together? Oyo mukazi wo mutadde wali. I'm coming here to okuddamu because when I link your posting and addressing her that you're very stupid idiot I've ever met. If it is someone who is stupid, you're very stupid. Sate kamuntu yenna. Me as me, I addressed you. Then when you come and you attack someone at Atabi Bademu, so let me want you attacked my Muslim daddy. I'm attacking Kuluthum. Kuluthum awunye mana. Kuluthum zvaje. Kuluthum abudene bwaliko mu bisambi omwalabika yaddugala. Mwenna mutunulanga we mwagala. Muka kubine byaba YouTuber bebateeka mu ne bakwata video ne betika na Kuluthum nga mudduka alinga enziro. Alinga enzikiza. First of all eyo nga nvuddeyo. Gwe Mr. Wothogo nagambye Wothogo kitegeeza akabiziko omunsiko ogenda olimba abantu ku social media mboli oli engineer. Waya. Now I'm bringing these points. I'm bringing these points. Sinjagala nkukubise point. Olabenti looking for irrelevance. It's not something good you should be looking for. You wanna bling it, son of a hoe, son of a bitch. Chana chamalaya. Gwena omanyire blaka. Atenga na orwanye entalo. Reality Akram eriko. Inti wajje wa Kuluthum. You started dating Kuluthum. Watanko picking an interest. The moment your mugenzi we yafa. So you thought dead olagawa. Oyani aiseo. Davina. Then I'm saying chaba Davina. One on my pages. Let me teach you one thing. Nzai blog. On my page, oina kujja ku page yange, oina okumpanirako because this is my mwana mtwali mu kisenge kyamwe. Bojja ku page yange, oina okumpana. Black, you're very beautiful. Black, you look gay. Black. Ate sisobya on my page sibera msobya kino njagala nkibayigirize. This is my page I opened up with my capacity. Sata mangu ago tumaze okuzika omuseka waffe Chimalaya Kuluthum je kyave nyenyenyo kimaze okwetunda muba wali mu bonna nze juzi nina Muslim gwe nakyo nakyo ko Road Kampala kyekoze ebyamalaya we kiwunyirira abantu emmana mu sharia nojja ne muteekawo project nti government ebawa ssente. Government ebawa ssente mwekuumira oyo gwe kizolo. Kuluthum abayina okuhypinga. Mbu nafuna engineer. There is no any engineer. Ayina budde nga bw'oyina gwe Akram. First of all, oli mu buliri bwa muzaata ekitanda essuuka essowani kwolira mazigwo olinga amatako kisiraani gwe kyonzira gwe kikafiiri gwe ofaanana ng'ennyuma w'embizzi. Oli ku bintu bya muzaata n'ekitanda kwozinira Kuluthum kya muzaata. Do you get my point? Gwe Akram kati n'obadde ogamba bba wange simanya bba wange biki bikinze banga alina omukira. Slim Daddy alina omukira. Omukira gwa Slim Daddy ali mu 9 inches.
Halimu 10 inches. His dick is huge. His dick satisfy me. But toina kasoro kagenda ku ate gwe banango ba smart wire to obusobolera. Olinga mawube. Obwa smart wire to toina kasoro Mungu kye yakuyamba olabika oli mutayirire naye nga ye embizi ogirya. Toina luksi bakwambaza oli masikini nti kati mukolera abantu bulango. YouTuber wakubiddewo ogwa bakujja South Africa nga yo jobless. Kyobola babulirwa obugamba kuluthum. N'ogamba nti era nanga agenda kuzaira mu America kigamba mbu tekirina luuto. Mwenna muli bazo omuzimu gwa Sheikh Muzata gubamazeeko emirembe. Omuzimu gwa Sheikh Muzata gubamazeeko emirembe sente mwazirya. Kye kikuzunza mawulire wano ne wano wali ne wali. Njagala okukakasa yo jobless toina profile. Ate nawe bad black atotutama ate kikazi gwe. Kati kuluthum yabadde akoze eki. Yabadde akoze eki yena gwe womedde wemudde n'omusalako omugambo n'omufunkula. Akoze eki kikazi gwe. Yabibaddemu entalo zamwe yazibaddemu. Gwe kennyini gwe abalumbye, gwe asoso balumba. Bakola bintu byabwe mawulire, bakola ebintu byabwe buli omu. Tebalina gwe balumba, bakola bintu byabwe. Novaayo no wa opinion on the matter nga bulijjo obadde ozunga ndoza kati wava ku bya socialite kati wafuuka blogger ndoza bwe kiri okitegere omukazi akoze eki yalabbi ye yavumye bawo nti alinga ddole ey'ebyayi si ye yavumye bawo nti alinga ddole ey'ebyayi ekyali kituuza go slow on me. Omwana wa sikali, omwana wa kuluthum wa sikali. Omwana kuluthum gwalina mwana wa sikali si wa mugenza abasiraamu nze ninawo miliyoni yange mwetwala omwana ku DNA. The late Sheikh Muzata is not the father of Kuluthum's son. The son belongs to Askari. Essaawa zino Akram oli mu lukwe olw'okwagala okutunda ennyumba y'abamulekwa because you're so disappointed that you got nothing from the widow. Namwandu toyina ky'omufujemu okujjako now you're so depressed you need a medical attention. Wetaaga medical attention. So next time Akram toyina manya wokoma lekera okumanyira banna Uganda unless ogenda tulaga wobeera ate bw'otulaga ekyapa nja genda mu lands nkinoonyerezeeko tebagamba olutalo olwange lulastinga n'emyaka 3. No, my eyes are red because nabadde mu town. Ate ye bikwatirako where is your problem? Nabagambye if you come to my page mwina kumpaana beautiful byenjogera bituufu. Once you bring atmosphere mbi, I'm going to block you straight away. So Mr. Warthog akabiziko mu nsiko. Tolina magezi ogenda onoonya buli omu munnamawulire buli waali ogenda obuukira buli omu. So baby, you go. Ono nkyamuvuma bulungi. I need to put him in the right position that next time when you're addressing me, you don't include my family. Gwe munaku, gw'otambula ovuma abantu, mukyali mu kayumba k'abamulekwa mwe mubeera, mutambula ku YouTube channel eno neeno mutambula mumanyira abantu. Saagala mulowooza nti onojjira mu fake account. Muzunga eno n'eri otambula onoonya irrelevance. Obuukire ono obuukire oli. Tomanyi na deodorant gye bagitunda. E South Africa, Akram, Kuluthum, I want to teach you. Omanyi muyina amaalo. Sheikh Muzata yagenda n'akugjeyo mu kyalo, n'akuleeta ku kibuga, n'osoma. Bwe yakuleeta ng'osomye, n'ogenda n'ofuna. Ba smart wire baba ne
spark. Obusajja bu smart wire bwe busajja obutono. Fat men, they don't fit to be a smart wire. They don't fit into a gigolo. Kati Akram Wathogo, toli mu type ya gigolo. So sente za namwando ya zabwerere. Muriago kati naku zino, you're so depressed because you were so disappointed. You thought into Kuluthum omugenzi amlekedde sente zonna omusala buli kimu ebyapa. Your disappointment yeno we yajjira ogenda okutuuka nga 0 enemya yo. Ya Jay-Z njagadde obanjulira Akram banaye muntuusiza obubaka bwange. Bawa Kuluthum ono okuva leero ye Jay-Z Akram ya erinyo ntegedde tonkissing. Ono ye Akram. Leta neka flapping katume Kuluthum. Ya. Akram uno bawa Kuluthum anti omulaba amaalo. Zoro. Amaalo gaabo. Ono ye Akram banaye mumutuusaako obubaka. Muleta ne flapping muwe Kuluthum. Ako kasajja amadde nako katinka wadde eri Akram kali ewangulidde kubanga Akram zoliga. Frap yali he mleta ano Kuluthum aja Kuluthum. Mbo ingini akabwaka ngenka wadde erinnya lya ingini kubanga mufaanaganya amagezi. Kali ebibumba kalya bino obunege bw'enkoko babuyita batya. Nkoko nkulu. So Akram Wathogo akabwaka nge mazoka we erinnya lyo. Toyina waka bino byonna ebisolo bimisinga, you don't have home. Ya ajati Kuluthum uno. Ajati uno. Ono bamuyita Flappy ajati Kuluthum. Maze mwenna obbawa amanya. Kwata okazzeeyo mama. Kwata Davina tesagala kakuba wansi. Ajati Kuluthum mulabye. Obubwa bwange obubiri akamu nkawadde ajati Kuluthum ke kakazi mbadde nkayita Flappy naroga nga kamuke kajeize ono mu America omuyimbi naye kati maze okukafunira nti erinnya ku ssaawa eno ajati Kuluthum muyina mulundira waka ne engineer Akram fake. Ajati Kuluthum, you cannot employ a smart wire in that estate. Kubanga gwoteekamu ogenda n'osabiriza gwomala okusabiriza nojja nti mugenda mu America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mutya. Sawa zino nfuluma waka. Bobo ina gobanja aina kuba mukweraliikirira. Ekirala eno sikawempe. Ng'omuntu omu bwe yalowoozezza. Ye bw'aba asula wa neighbor si fenna. Nze ku myaka gyange nkyali naye ng'ate nkyakola. Kubanga gye ndaga ndaba ebyokukola bye nsinga okuba nabyo mu maaso. Siringa abo abaakoma nti yakola n'aba nga takyeyongerayo. Nalabye wambulookinze naye ng'otidde mangu okumbulookinga. Olowooza ogenda gguma za mbiro. Nalabye otadde bi audio. Kyogamba olowooza abantu abali wano tebamanyi ddoboozi lyange. Abantu bamanyi bwe njogera. Abantu bamanyi bwe njogera. Naye nze sifuddeeyo katulabe gye kiggwera. Okitegeera? Katulabe gye kiggwera, katulabe gye kiggwera. Katulabe gye kiggwera. Ndala ndabe gy'ogumalira. Njagala ndabe gy'ogumalira. Bulungi nnyo. Sikamanye ntebe kantula n'amaaso amagambo. Nogamba sifuna light bulungi. Kitegeera.
kati kyekyo njagala ndabe gye kiggwera bulungi. Fati tulabe gye kiggwera. Kitegedde semunango alina okweberera. Fati omusajja agenda kujja akebera gundi akebera kalya kagundi mu kisenge kye ajja, so watuuka mukubire simu kale zengenze. Okay. So kati munange kyolina okumanya kye. So Kuluthum, message yonjiwulidde. I don't want you to sound like a dense person. Sagala sounding nga musiru. That is threat. Don't threatening nze sasoma naye mmanya amateeka. Kwate kubo genda mu mateeka tugende. First of all goyita bawo ye yasoose okwatakinga bawange. Ka video je kali ku YouTube kenna so kulaba I replied as the way je yazenga is attacking my man ngatadde mu family yange. That is what I have done. Ebyo byogamba mbugenda kuwoza sinze sitintima. Sitya okitegeera. Go in court, I'll be there. Tontiisa talk to your man to have a reasoning capacity. Tontiisa bange gwe yabadde avuma si muntu. Olinga n'amazzi naawe. Go, I'll be there. Ndi ex-convict Sitya Biduduma. Fuck you. Ndi team Bad Black temutuzuukusa. Kuluthum kuno kulabula. Kwata endiboota y'ekisajja kyo. Kwata kidedi stoko ky'abasajja. Okijje ku internet kirabule. Tugenda okukisabula. Nawe kennyini okyetabwe. Kwata ekisajja ky'ekizingiriti kyakiramu. Ogende masuuka gaseeka mazaato okibikke. Kikweke mu bisyali yabyo tokiza. Olizo tyo kuvuma bawa Bad Black mbudole. Higwe. Webaleeta abasajja gwe n'oli ani ddole. Ani alabikanga ddole. Kuluthum kwata kitedi be yakyo kino okitwale. Kijje ku internet kyesonyiwe family ya Bad Black. Era wano waliwo n'ekikyalo kyakyenjagala okulabula simanyi ky'Emirisimisi ekye UK. Gwe nnyabo ene gali gy'owalampye mbi. Tomanyi gali gy'owalampye kankujjukize. Ensi yavaayo wano vuma mukazi wange. Bad Black we yakyala ku TV ne Brian Wako. Nadda mu buli omu avuma mukazi wange. Kati omuntu eyambeererawo suubira nange ngenda mubeererawo. Ebirala byonna mbiteeke ebbali eby'okubanja Victory. Ne tusooka tubasabula mbwa mmwe. Tugenda okubavuma tubatamye internet. Kuba tugisobola. Amasimu ag'ebbeeyi tugalina, emikutu tugirina, tusobola okubasabula. Gwe ky'Emirisimisi simanyi Emirisimisi nkirabaawo. Nakyo bambi kinoonya nsi kukiraba. Kyagejjanga embizi za Nadis. Kiringa ekigenda oliibwa ku Christmas. Kyonna kigenda ne kitula mu bifilter. Kyonna ebibeere bikomeeri. Kyonna ne mbukidiscussing mbu naawe odde ku Bad Black. Mwe mulowooza nsobola okutuula nga muze ku Bad Black mumumanyiira. Gwe Kuluthum kwata kidedi stoko ky'abasajja oba wakironda South Africa kijje kikunyiga ebiwundu maama. Ekyo walonda kifu. Tukusaba kikuumire eyo. Kyonna kitwakadde agaaso, kyonna kijja wano kiwoloma kyasama kiyika ebinyama. Oba musuula ku maize brand, mulye maize brand wamwe mugajjukane. Kireme kumanyira ba smart wire mbwa mmwe. Nze ndi team Bad Black kuno kulabula. Buli muntu yenna alowooza nti agenda kudda mu Bad Black. Bad Black agenda namukubira essimu gaye bindekere. Tugenda okubasabula. Kuluthum kyoba okola jja wendi boota y'ekisajja kyo mwezingeko mwenna nga muli agali boota mugende mutuviire.